Davuko muzereti. Wali agalabero mu byobusika. Muri ya ye mugere mu mwagire ngenda kuzo mwezi 2 muri mu kusenda hotel okuyendwa 15 table ya milioni 3 yagitumye my story. Kale ajatuli ani ya musobi yako. Kale. Ani ya mwandikiro liyimba. Ambassador sali nkutumidde ko era joli South Africa. Ali South. Achusa marobozi. Wabutala. Tuyiteke wagundi ewana mulindwa. Flavia. Omanya abade mu industry ya feno. Bigamba utubade tubyogera fenna yali awo kubukidde automatically program oluyimba lo kuva yagivaamu neegwa sawa zino abaagaliza na mulindwa ebirungi bali mu kawala kasaala okumuwa kadi bali mu kawala kasaala oluvannyuma lwa National Unity Platform okutandika okwekengera gwe baali bawa kadi onalibo lwaki bamulagira olubereberye lwaki bakula ensobi bagimulekere kandi kati bagamba tuli balabira ku bikolwa byabo ebikolwa kasita bitandiko okontana tebagimpa babinyo kadi tebagimpa nesigala nga nkola emirimu gye simanyi ogenda kulya independent sisobola kati barumena limba gamba banu be batuufu bano era fadi nkusaba makaba n'abantu wadde obulamu sigala ng'okola ebibadde ebyeta byokola era akola ku ground yawo era onankubira essimu nga ndi mu misango gy'abantu abantu bamanyize kansalawa oli miki essimu zivuga ku kitundu wayo ayina ekipande ekinene nnyo mugundi era agenda kukulemberawo eyo waabwe ate yakulembeddewo wamala wadi mu bitundu by'ekawempe lugoba so nali nina bendo ddene bajidize yaliko dafuko muneganja tumalirize ensonga ya gundi ono Flavia Namulindwa ojogerako kyensonga ey'okumuwa kadi kuba information atambula nti ono sazi Godfrey yabadde incumbent asi propaganda olw'ensonga nti waliwo videos eziraga n'amaloboozi ng'agamba mbuki kubanga gisiri ku kitimba ayogerera omukulembeze amafuukuule bwe tebamwagala omukulembeze ensonga lwaki ne muganda yo yawa kadi bamukuba statement ze yakoze bwati naganze ngezezzaako nnyo mu ggomba eyawamu ebifo ebirala nno bakale naye ate wali ewaabwe ddala ekanoni tebamwagala abantu bawo tebagala Bobi Wine twingira mu style ya kabinyo program bagise weekend pala passe eno 13 akatonyeze 3 radio for ensunsu zide it don't stop mozede megaton gemanya tukalabera nga tutwalira ddala paka saa zigenda bera munana zemsana onako olwale mugamba mutya kiri kita gigenda gitya yoneso bera nga mutuwuliriza fe tuba twingire mu kaseera kano kasavu kanyama tugenda bera nga tukwera ddala information amalego naha gatambudde mu entertainment tugenda bera nga tugwa kunganya atugwa kuwe je otabadde fe tukwera ddala information ya singa first and information jotabadde jetukutwala alright yes banange atuuliriza ku 13 katonyeze 3 sunsuzi tuzokulaka ntu breaking amawulire gonna agetise week yukira ntu abasuubiza nti buli Saturday weekend pala passe esige ekifaananyi ekya wiki hiyo nanga bwe betambudde so gwatuteze akubira ne munno omugaye nti obusajja teweyagaliza omuntu seba abeera ku sheno nofuna information inaafuna banne mukati n'atandika nzabirina anti badde eri bwamala okuwuliriza wano oyo atazigirira banne bwadde eri abo wabwino ara ati ne radio endala nzizigirira musobola okulupingako wano ne muteekamu wali information gatambula yes ndowooza lisi nene nnyo amawulire nga bwe gatambudde ago getugenda okuba mu tochi atuliza ku radio 4 afune ekyo kyateekeddwa okufuna mu kisaawe kya entertainment n'omwana ono gundi yabaaki ono gundi ono davuko sente tategeerera ddala ali mu kufuluuta mu kaseera kayina okulabika nti that guy is not serious nze nkubuulira tagenda ye kale nina kyengendo omukolo ojja kimanya naye nga bwatyo tugenda bere nga tutambulira ddala bulungi nnyo oganja fadi yayingirawo dda wano anange mozede megaton weekend palapase tuba tutuuse so list y'amaanyi nnyo oba menu y'amaanyi nnyo anti nga tugamba nti tukuwa kasavu kanyama atugenda bere nga tuyitako wajatizuula ajatizuula ono omanya musango gonna gulimu nnyo ngandi wali mu kooti ngadanga yakibe enzireno zireri naye omusango ogwo gwatuleetera ebizibu naye nze natunda ku bisaati baali akasente equity for men bisaati watunda bitundu ande mwanfuula omutembe Nurudini olwafunye ekidiiro alabira Nurudini yagulire flight and Nurudini ntega abala kakati dalo omulyo okutagambika luno lwe musimeya andi katona akwata ekibiina akola equity for mayor kulwanirira baani basajja abanyigiriza kati kano ba kali ne full figure
Furufigo baya kabalira ne gundi ne honorable Muhammad Nsereko ne kadduka ne kawandise ekibiina ne kalekana nnyo bana meya yalekana ngalinga toyi mpya ewawala okukakananga sebo alina weyenyiza kakati ono yagenda okubeera nti ekibiina kikwasaganyiza akoze gurupu ataddemu ogundi babasima ogenze bonna mwebali buli omu mwali walinze ogwange gwali gwaki gwa butembeeyi yego wali naye watulyamu ssente gwe okategedde ati kakati gye natundanga gye baŋŋamba ngutunde ogumu ekitundu abantu baali bayayaanira ettisha wakolera ddala sente zo waziteekawo awo ate kati sente ebulu ekyokola okusaba accountability sente eba n'ekyokola kwati omusango gwenda kudda ate kakati ze mwaŋŋamba okutunda saazibawa omusango gwenda kuddamu otadde omwana mu dduuka omugambye essimu eno gitunde gumu kitundu agitunze ebiri ate otandika okutakule watakusiiwa kyofola abaguzi baali batono wabaleega muliro muleegi kakati obuzibu obulwa ekibiina ekyo Equity for Men akyali kyakuyamba abasajja meya n'akitwala ono yagenda okugiranga meya ekibiina kati meya yakikomyawo gyekiri yakyebasa kiri mutulo aye meya alekerawo okulimba abantu mwasoma amateeka agaawo TikTok so ajatizule ebigambo bya Zem ajatizule yavudde nabanga ayogera ebigambo bingi nnyo anti aji aja amusenda era aji amusuula obugambo mbw agenda kukikomera n'amuswama bw'amuswama baati olumu geti webanzigule aji bagenda omulaba ali mu kiyungu atundula bw'alina we yeekukumye bwabigula bwadde eno bwadde eri yeeyiringusa teyakomye koolo agamba bamaseeke musomere ku dduwa ez'enjawulo omukazi akomewo awo tugenda kuyitawo tugenda beera nga tuyitawo naye nga aji yavuddeyo nabanga yeerwanako n'asindikira yasose n'asindika audio yasindikire musajja wange gundi divorce teyakomye okwo nena wano messages eyasindika nga yeegaana byonna ajja tebyayogera nti tebiriiyo waliwo ka audio ka aji audio weeri ne message nzirina ng'azisindika yasooka nakutuula salaamu ye ng'agamba amaze emyezi 2 tamanyi nakkubo likwata wa ajati kitegeera era abaana bamasukumi busukumizi talina kyamanyi naye nga ajati yalemedde kulabeera nga tuyitawo tulina olutalo lw'Eddie Kenzo ne Kamiri wamu ne Bebe twali naye interview gye twakola twagikola ndowooza saawa zaali 3 ez'ekiro bakubye mu Kenzo ebitundu twagikola saawa 3 ez'ekiro naye twasanga Kenzo munyivu nga mukawo okukywa omanyi alina obusungu obw'ettumbiizi Nuruddin amugamba Kenzo salamu alaikum jendi oli otya sungu nga bungi nnyo nedi namuga wayi n'atuulaawo soka tunyumyamu nyola ensonga ze ng'olaba nti lutalo lwakamwanyi kamwanyi ke kaleese obuzibu kati onaasika n'onaasika era ofu kamera ebigambo bye twayogedde ku lugambo lw'ennina ngenda byogera ebyabadde mu interview byabadde twawo nini tugenda kukola ki kutakulawo interview twagikola twali tukyagikola dakiika 3 amasazi ne gagenda wamana nabanga n'ekitongole ky'amasannyalaze kino balinga nabo abajja kuyaka kakati banazaako bunaza so tunaavaako awo tujagendako Flavia Namulindwa Namulindwa ono waliwo amawulire agatambula ateze naye abaana bamukubidde ekikopo and I'm sure nti Katonda ayinza okumuwa omukisa naye bino omwana tebamukuba malisi si malisi byaddala byaddala kigambibwa nti gwe bawa kaadi y'eggomba awo ate bamukwatira wa Jenosale ng'ayiniggusa ayogera ebiga ekyasinga n'okunnyumira Bobi Wine nno tebamwagala eggomba bantu banyiivu nga onyawo ayogera omukulu anti omukulu yagamba olaba ne mutowo tebamuwa omukulu we tebamuwa kalulu ng'amuwadde kaadi yagamba ate mu bitundu ebirala ebikola ggomba oba nno kale naye wali ekanuni ewaabwe wennyini ewali enguli ya kitaawe tebamwagalira amaloboozi ne gafuluma sawo nawo tugenda tunulawo twabe Namulindu ono kyanseezize so tujayitako Walien Skin ne Bakanyamabe Kabadiya oluvannyuma lw'okwogera ebigambo yavayo n'abanga yeetondera Jose ate we yeetonda abamu ne bagamba atuliddemu olukwe mafiya boso izotokola otya naye nga ye okwetonda kwe yabadde amanyi akababi kaaliko ndowooza nawo tugenda saawa eno musajja wange no yabadde alina okugenda e Bungereza aliwa basiima ogenze manager naye Kamiri ali London awo abe London saawa yonna ekintu kirabeera nga kitabukira ddala bulungi nyasinze okuswala yabadde Mutima ali Mutima yalinga waakumugugu Mutima leero teyagenze ani
yataddeyo visa nakola ki naye byagenza okuddanga eyiye bagimukwasa bungalo finally tugenda bena nga tuyitako ewali Lipazo Lipazo ono n'abayimbi ababadde pakwaki baba basibidde ekikookolo naye Kenzo yakyogeddeko awo era interview we n'agamba atya yakokicho yembuye bamusanyukiddemu atemyemu buno bakute wano nga afundikira mukenzo naye Kampala Uganda wone Kampala abantu nga badigida ne Kenzo okuva lwali nnye ku stage wali ngenda kuba mbawo information ku nsonga eyo manye olutalo lw'amaanyi ekintu kyava ku bayimbi ba national ne kijja ku region kuba nti bali abayimbi beeri bwe bajja ekkololo bo babayisa bubi Yabone basibira bana abene ekikookolo webale abepa kwa kine bagamba ate badda ku ma radio gaabo gune bakologa ennimi ye yagambye akamiriye ankowe atamuyinaako obuzibu naye namulabye obuzibu abuyina ku bebe jukira bebe abamuwa ssente z'okutegeka awo eyali ku gundi mu bayimbi awo yes ebivulu ebisinga yali mu bayimbi awo yagamba bamuwa miliyoni zali according to Kenzo zali 3 mu obukadde 5 wa buli awo bwe bamuwa nga zalina okutemera abayimbi abamu mbute bafuna sente na information gwe nafunye from reliable source kigatto wangi bayinfuna obudde nteekamu I invest in Lugambo byonna ne bitukira ddala ku ground ya entertain in Lugambo nkitegeera kati gundi yatafuna sente aliwa ono omwana ani ono chosen blood bali anti kati chosen blood ye bagamba yali kyetwala ngabona alaba omukolo walinga evvumbe lifuuse vumbi omanye biseera ebyo nga tukuleka wempi nze nagobererako n'emmotoka ya tent emmotoka genda bange etwala tent bagode bachosen blood be bampulidde kamenya ngo izo jigoba paka lotuuka ku venue ewali ekimere kati mbu kigambibwa chosen blood yereeta era obutamusasula yali kyereeta ate kati saawa eno abayimbi beyawuddemu kati jukira nti sente we zajja zatuukira bamuyita onaani secretary general yani ono owachi owa NRM ono bamuyitani Todong oyo Todong yes sente zonna ziva wali kati obubinja bwe yawuddemu gondi ye bamujjida ku mutto aliwa ono abadde atera okugaba ku sente namyalo yetaliimu ku yayina kulinda kakuuma ye kukuuma kalulu wano taliimu bamukoze bulungi kuba naye ayina wagenda okwatira ekiki mukakuma ogenda kazi mukakuma waliwo budget twetaaga nnyo abantu bano ani mzee yagamba bakamobba kati kuruno namyalo yali mukakuma ayino kakuma kati bebe oyo bamujje ekigati mukama bebe ali kubagundi banabo online era basajja bange Sky Soldier aba social media abakuba ekikopo kya social media Sky Soldier wamanda bono w'omutwe ne kuzina ow'omutwe ate ali walala Bukenya media ina obukundi bungi Bukenya media atali mukabebe ali mukafande Emma bukundi bungi ali mukafande Emma kati akabebe kalimu baani aba social media ba influencers ba social media tuyina gundi ampaddeyo bambi n'omutwale jjo ani gundi Sky Soldier ali ku timu bebe Jobless billionaire ayina ani omulala ayina obwana bungi awo bungi awo abadaliza Kiganda kya Bat Badru kino Salongo bakube ayina bangi no bali awo Rama naye ali awo kati so bebe ye media wano n'okusasula abayimbi kati okusasula abayimbi kisi kye kireeta emberebeze wakati era twabadde Kenzo yatugambye nti sente zonna ezifuluma bebe yasasula abayimbi bonna era naye yamusasudde lwakuba ayinamu obumulumulu bamuwadde bayina gye bamuwadde bukyolo zaali ntono yali agala bamuwone simanyi kuba kakati nze ndaba abayimbi budget ya bebe bw'abanga alinako ba social media influencers ng'aliko n'abayimbi kitegeeza efulumya nnyo bw'eba efulumya nnyo kye bakuwadde kyonna teeka mu nsawo kuba n'abayimbi bangi bakomplaininga nze nina source y'amawulire gye nafunye nti ebimu ku bitabudde abayimbi ba federation abamu ne batuuka ne ku extent egenda emakerere kavule
byava kudirisa Kenzo kweyagaliza na mulugube ane ye nayogeddeko naye nanga batayina mulugube bonna abaagaliza kiri bwe kiti waliwo abayimbi be twali tumanyi mu federation nga batambulira omu ku mukono gwa ddyo omulala ku mukono gwa kkono abalala bamuvaako mabega mulimu Gulunedi Official nze kasita Gulunedi Official namulabye nga atandika okuteekawo embeera nga yali musajja nnyo wa Eddie naye nga yeekuba ku mbeera y'enkyukakyuka yali ava Dubai eyo n'agamba bankute ku airport n'okuwagira Nopo musango naye nga ono yali awagidde ddi Nopo n'akakofiira kange ebiki nze kasana information gwe nafunye oyo naye yakkiriza nti Kenzo tebagenda kulya naye Fikifa Mayika kati naye agula sympathy eno mu bantu kuba bw'otali eno olina okuddayo abantu bakuba endongo ati si bw'otegeka bajje kati ne Fikifa Mayika bwe yalabanga ekyeno tekigenda kukwata kwe kudda ku side eri ya Makerere Kavule Palaso naye kyekimu Palaso ate yamyuka gundi yamyuka Kenzo yiye vice naye mbu bamuwa ssente ezaawa eza federation afuna Cholo baba wa Cholo abaana abalya ssente ze NRM abaddala nga abamu bali mu umbrella ya federation ye mukulu Dirisa Kenzo kati nabana abalala abanene basedugge mbo ate ebyo tebikyaliwo bitya ne babebe tebalya ne bakamiri mbo abantu abalya ssente beta wa amaanyi okusingaani beta manager wa gundi wa Kenzo manager andi baliwo babiri Fabu ne beta kati yazirya atya munene wali mu federation anti mukulu mu federation kati ayindi atakulira takulira olutalo lwa ssente kati bana abayimbi bali basubira nti federation ene egenda kugwira mu ddala omugaati anti wagwamu naye tebalya kati olaba Nina Rose walabanga ebivu era wotegerera nga Eddie Kenzo atuuse kasola omukazi omuwanvu omulangaatira yabanga bodyguard bana abakumanga nalabanga omukazi omuwanvu nga Kenzo nga buli wolabe enviri enju kyengo omukazi ali mbire kati saawa eno abayimbi abali ku federation abasigalayo gundi Rocky Giant yalinyo anti ebamu kyekyetaano Rocky Giant Kireva je wali gundi wali aina mati akakumirizi gundi amiri sengendo gwe twasanga nga agula omuyembe n'aguteeka mu kooti wire mukabya wali nnyo owulira abayimbi abali ku kati n'agattako n'abarijjo kati ayinako ne muzeeyi Sebata wali bajja tabuka Sebata yagala sente Sebata byanfuna era ekyamusula mwenda bulovu kati abo tebajja kukolagana omuluvu omutono omuluvu omukulu kati Kenzo ndowooza nsogaki omwana ayo kyenviiri Green Daddy ajja naye kuddukayo ate ba Green Daddy ekibasibyeyo kulya mmere jukira bw'oba n'eddiriisa okulya n'okunywa bibattomo ana yatwabadde ne Jenkins bamubuuza kiki wali ofunye ewa Kenzo mbu nalye emmere nalye essowaani y'emmere era kati bw'olaba bano bamatiya kakumirizi amiri sengendo mmere balya nandi Kenzo mu kugabula musajja musiraamu wa ddala era simanyi lwaki ku nteekateeka za pulezidenti zino baani mutadde mu ofiisi ya Uhuru y'omulese wa agifumba ono n'agigabula era Kenzo abakuba mu muntu bwa mbyalo eyo mu byalo eriyo abafumbi n'abagabuzi Kenzo mugabuzi kati omufumbi olina okuba ng'oli mukambwe nnyo naye gundi akkuta Rocky Giant tasobola Rocky Giant yeyagalira awantu tasobola so kati luno olutalo lumoze luno luliwo lwa byanfuna kuba kati Kamiri kye yali alwana ye bamuwadde basi kati simanyaani atwala Kamiri naye nga ssente zonna abo beetengeredde naye nga ssente zonna ziva wa Tudong Secretary General w'ekibiina ki ssente zonna we ziva automatically era zirina kuyita eyo kuba kati ye n'agabanyagabanya babuloga simanyi baani buli analya ku ssente Tudong yazivunaanyizibwako mwe mukimayo nkime yagira nti ono katumuwe zino kati ono alinga omutwe omukulu mu sectors ez'enjawulo ze baba banokoddeyo yasenga okulya ekigati kati ate Kenzo yagamba bebe munene mu kintu kino n'ate ne Kenzo olaba wano olaba nti ate Kenzo talina bunene bwewe bino bye tulimu kati ebyakalulu obunene bwa Kenzo buli mu federation ngera bolaba federation yo walaba ekyali ekololo wekyali emunyonyo Kenzo kimanyi yefuga buli kintu anti kati awo era nalina abitex nga munyivu ngagamba nti lwakuba ye yakinyonyodde Kenzo ya Kenzo eyali emunyonyo
federation yonga yo yagunjawo initiative yayo bukujjo bwabwe okitegeera nti basalawo fenga federation andi Kenzo yagamba alwanirira abayimbi be yagamba katukoleyo akantu akagenda okuleetera ku bayimbi baffe ssente mu kaluka na 2026 n'agamba mumanyi tukoleyo ku ka album ako nga katembeeta 7 n'emirimu gye wadda gwe tulinda atuuse abula yabula ndavuko mwabula Tereza Omuzinda microphone yayina information abula okitegedde buza ku bantu tugende mbulango tukume tukole show ekuli bampulira bakubonna bali kumbo nabe machiko ndavukombuza ku bantu balamusiza abawuliza radio 4 na jemusinzira kubanga mutuuliza kimukola kyamanyi nyo so nsamu kama Katonda abalizo kimusinga okubanga mwagala amanyi azide vikom promoter tuwangalira machindi oyo alima ka Sophie Nanto ngawo Sophie atujja kumaona ko pozi gwe manager agwe obote ka sonda banganzize Sophie abatu abayingidde omachizo okunyumira okunyumira ku Davuko omwoyo Davuko muye yagalire machindi bali waita kubajamu era singana ni muyibusinga nesimbawo wakansala tebwetaaga buyivu sana kubaisa saga na kwegayirira sa kwegayirira omuntu akumanyira ngo musinga kitufu kasa kwegayirira kabankulembere omulonza atulira akagatto ka kalunyi agalabe sente zaffe agenda kutuba yajja kaki megatoni lero mogenda kunkutula nakubidde ekiro nkutwale out ndi zimbera wakana muwala wange wawaka babysitter era waka nja kutwala musiramu yenze kasontwala emisana mbirabo byemmere obokozo obulungi obutagamba Davuko mmere yakikola machinde yo nabangamba iyo oyo mugulire mmere yagula neyo gisasuroba aluna tuwa yabwire neyo genda kupa transport nkulayirira aremeka size na motoka wagule motoka kati zombi kadawe usagula motoka ani ayizo bera nayo wano musinzira ne muwebula abantu twawebulani ku bantu wano musinzira ne mugamba ku bantu okategedde bulungi nono omukyala ayina enjala empanvu abantu ddano wentudde aliwa yenna waliwo gwe tuza okulaba ayina enjala empanvu omuddugavu black sugar naye atoola wano naye amaloboozi agakanyugira wa naye akanyuga kati omubaka amwe madisire katula mu ntebe kibwa eno gyendimu sigenda negashomba atuula nagamba nja kumuwa ekirabo akatuka yayogera kali namugamba agenda kubeera woddi alwa mandi kati nja kuwa kitegeeza nja jjukuwa enkoko yenkyo gimuleetera katukomewo essaawa zigenda kuwera 7 ez'amalya g'ebyemisana fuula Stanbic Bank banka yo. Stanbic Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku milioni 10. Kano ke kadde ak'okwenyumiriza mu maanyi ag'okukozesa momo nyiga star 165 hash oba kozesa momo app okusasula okwewola okusiga ensimbi n'ebirala. Radio 4 103.3 FM. Let's go! Wuliriza Radio 4 Mumakago Mulimugo na wuli Radio 4 Ofupi hour Kumbe chiwala chala ndilodi Kize kusoro za nenti Susulu muziki I'm sorry baby Jagala tudde mutu wae babiringe I'm gonna love you daily It's a hit, it's here Radio 4 is Susie Radio 4 is Susie Bad mind jealous with the whole of them Susie music is When up to Radio and Susie Bulodinga like a delibano Little muziki Obasinga nyobona Obulungi nempisa Amazima kati mpulire sanyu Olwokubanga twagala Ebyemizannyo n'amawulire kale tukwata ababbi n'olwekyo tukwataganire wamu oludda olwammwe n'olwa pulezidenti tusobole okukwata ababbi
weefube ogoba ababbi nga bwe twagoba omulabe. Wagenda kubawo kaweefube okukwata ababbi abo nga bwe twagoba abalabe ba Uganda. Kati sigala kweno yokka. Radio 4 Ensunsuzi. Kino kisanyusa. Buli kadde luubiriranga ebyokulya ebiwoomu ebifumbiddwa Fortune Buto, ebyokulya ebisufu ebikussa mu mbeera y'okulya. Fortune Buto alongoseddwa era nassibwamu ekirungo kya vitamini A, musange mu bipimo eby'enjawulo. Ebijjulo byo bizze ku mutendera omulala. Weefunire Buto akwata ekifo ekisooka mu Uganda ku dduuka ne supermarket yonna ekulinaanye. Fortune Buto akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Temenyonta owangule gula era onywe Mirinda owa Mills ebisatu, Pepsi, 7 Up, Mountain Dew, Eververse. Kebera wansi wa chokolo owangule ebirabo nga drones, Nua, boda, ensimbi enkalu, flat screens, smartphones, n'ebirala bingi. Teweerabira ky'olabayo wansi wa chokolo ky'owangula. Temenyonta ekutusibwako Crown Beverages Uganda. Promotion eno yakaseera katono ddala, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Nate ku ntunusi y'ebinyuma nga bikutuusibwako 22bet Uganda akazannyo we kafunira enkuba empya kuba mwaka faananyi weewandiisa ne 22bet n'ofunirawo ennyongeza ya bitundu 10 ku buli 10 okutuukira ddala ku kakadde kamu mu emitwalo 3 ng'osiba ku ttiimu z'enganzi. Genda ku 22bet.ug kaakati weewandiise ne promo code Radio 4 22bet, double your excitement, bet on it. 22bet erungamizibwa ekitongole ki Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting wa bulabe ku bwongo era takkirizibwa eri abatanaweza myaka 25. Betting n'obwegendereza. Radio yesha mulaba bavubuka. You're listening to Radio 4. Radio 4 Ensunsuzi. I'm sorry baby, I'm sorry baby, jagala tudde mutu webabi anaweza kukuweka juu ya game, fata yeye don't follow none of them, bad man jealous with the whole of them. All the songs you love. Te quiero, papito. Music all day, every day. Ona zati te wanyagala kundekao, tukiriza te wasubiza ntoli nokubao, abeka wangamba njabalaba abate notalwao, I want to set over. Cha namulindwa kintu kikulu nnyo ekyo. Kikulu nnyo abayimbi bibabodde ndiri puzzle enzo bambuzanyemu comedy busungu ali mu lutalo ne batumbeetu bakolaji ate bali bambuzanyemu comedy bazanye skiti nga basiga ekifaananyi ekyali epakwaki bannange epakwaki kuba bali abasaba nyongoli batuyaliri puzzle nga balaba omujjonkezi ku stage. So that my question is embeera eno yonna eva kuki omuntu kyagala okumanya ali ku radio 4 ekisooka kya byonna abawuliza radio 4 yabamanyi. Ekibuzo kiri nti Megaton abantu abagenda mu campaign za Mwami Museveni bazigattako ki abayimbi bazigattako oba bazigattako kubanga wotunulira side zombiriri wotunulira side ya Mwami Kyagulanyi ne side ya Mwami Museveni president avuga eggwanga abayimbi abali ku side yenu n'abayimbi abali yenu kubonna bani abayimbe ennyimbo omuntu ziyanditazo okuwulira tesawa yali otunulira li puzzle wagenda mu campaign za president Museveni wa Kibogina ayina enkudi ayina ekibugina ayina simanyi n'ennyimba z'endala awo ayina n'ennyimba ennungi naye omuntu mu campaign eno yeetaakulya kibugina simanyi enkudi ku side eno nga King Saha yatadde akayimba bakayita mirembe ayinayo n'akamwanyi nti essabala abayimbi abali mu campaign ya president Museveni twaye kyemugattako abasinga kubanga omuntu mu campaign yalibadde yeetaaga okuwulira ekintu oba nti singa bayiye ennyimba gavumenti ebintu byekoze ne babiteeka mu nnyimba abantu babiwuliriza nga bwe tujjukira mu 2016 tiimu gye yalonda n'ekuba tubonga naawe ng'abantu bwebawulira ya leero nti oba okyali ku stage Kenzo naje nakulirwa nyina ku kidima enzogo nyina stamina kakati omuntu naita na mutolo na mukwata ku chiwati naita nyamutola kakati omuntu ayakulya stamina wa Kenzo gravity nafubutuka eri ne jenje mu kituli tosima jenje mu kituli kakati abantu batudde bali awo bawuza jenje mu kituli abasha jenje mu kituli
kakabisimanyi bebe kulu naye najja alina akayimba kaawo waya wamaliza waya nasama nakuba enyimba ze zaali kusasira najja nawujje bina okyali awo kusasira mami joyise mu junior ali eri mu America goli pakwachi atogamba junior gwatwala mu America nze nandigambye abakola concept ya president abayimbi aba bagobe kubanga nno munnanga ate waliwo abayimbi abayimba ennyimba ezigatta ku NRM abayimbi awo mulimu Muzeeyiwire Mukaabya Fred Sebali mulimu waliwo abakola iziti eba duo ebaki mulimu Muzeeyiwire Mukaabya mulimu Fred Seremba mulimu Buyondo mulimu William Kibuuka akadongo kamu nabonga banoonya mugati omusajja nga yali matenda awo bakola oluyimba nga balaga ebintu government byekoze ne bakola oluyimba nga balaga abantu bannansi bamisinga naye abayimbi bakabenti bali oluyimba olwo baalukola mu kali akalulu akawedde oba naye ng'oluyimba olwo olaba nti singa bajja kusejjera performing oluyimba luba lulungi nnyo naye bano baganda baffe essaawa ya leero bagenda kunoonyayo ssente ogutali musango naye singa binaagenda weebiti omanye abalabi abo balaba abayimbi naye nga balina ekifaananyi kibasindika kati otunda ekyabadde epakwaki ku muto wange Pazo ng'ayimba olabi nze simanyi bayatuuse naye Kampala mwamukubiddeko ali mu motoka ayomba amugambako naawe agenda kuvuma naawe ajja kuvuma ne bwebuuza ekiyombe kakati nze kinyiiza nno munnange okimanyi muntu kutwala ssente zange naye omuntu okunvuma tekiina mutawaana nze atajjanya abantu abanvuma kakati omuntu wonvuma nembaaki ekinyiiza kutwala ssente zange naye ekituufu Pazo tateekeddwa kuyomba kubanga ffe tumubulya bulizi nga baganda be mazima nti Kenzo alina ekintu kyali akoze nali nze nkyagadde yadde nga naye si ye mutuufu ekyokugamba nti buli muyimbi bayimbe mu lijoni zaabwe ganje kino kyali kituufu olw'ensonga nti nalabye nze omuyimbi yabadde Kyagulanyi we yagenda ejjinja waliwo omwana oyo azina amazina oyo wekiwato kiringa enje kibukale oba ayinamu amagumba omwana oyo kugamba olaba nti ayimbira abantu mu lulimi lwebawulira ate ng'alina era akayimba akenkyuka lwaki bamutadde naye nze njagala abawuliza Radio 4 batubuulire Kenzo Bebe Kulu Gravity Kusaasira Lili Pazo abepakwaki bamulaba batubuulire kwabo bonna abayimbi prozi nga batambula nabo ani alina oluyimba munnansi we yandagadde okuwulira kubanga essaawa wano webanga tuli ku Radio 4 twogera Radio 4 nti etuuka egindi etuuka n'egindi okimanyi oluyimba lwa tubonga naawe lusingira ddala lukyali lw'amaanyi n'obuli kati abayimbi bonna abayimbira president ennamba esinga tebamugattako reka naawe byagano byebituufu kyayogera kituufu kuba nze kyemmanyi ekyagobezza ebimu ku byagobezza Lili Pazo baali eri ne Kusaasira olw'okuba nti tebalina information na nnyimba zirimu bubaka bubateekeddwa kuwa audience eyabasasuza okusanyusa badda mu kisododo ate atandise kiraga abantu ku stage ng'ekisododo ekyo akiragira mu Kusaasira tebalina nnyo kuba nze nandirowoozezza tiye muyimbi okujja ku stage n'ayimba ki gavumenti ngokabaka nze newunya kati nga President Kenzo akulira abayimbi omanyi abuzaabuza alinga kamiliyoni essaawa yayo president w'abayimbi Mwami Edirisa Musuuza obanga guwayimba system vulongoto weetaaga otuweeyo akayimba akalaga nti system jujujju okitegedde kali akajjewo nga kalwanyisa kali bangambye nti waliwo ate obuzibu obwali buzzi kakati Kenzo bamuyita next on stage Eddie Kenzo dijja asuulamu sisitimu volongoto olutalo lwali ku stage awo kayisewo kata alina n'ebiwoobe Mayinja alina oluyimba Muzeeyi oliba lwa Mayinja bo oyinza okugamba nti kubaliyo butuufu kakati bonna ng'ebaliyo abandi badde ab'enkizo n'olaba campaign ziri mu bbugumu kati alini yazivaamu
Alien yarateekamu ebbugumu. Ate oyo watuuka mu kifo kati oyinza oga nti Kenzo naye no naye oli otama mwalina oluli obuzibu n'Alien nga temukwataganira ddala. Era tetukwatagana. Anti Alien yali agala kumukubira mu saalu. Yenza amazima nze ebbanga yonna munaye Gravity oyo mulaba si mukwano gwe. Ne Gravity nze muwe ekitiibwa kubanga nti emyaka gy'abaddewo ye manager ye muwandiisi yairiba buli kimu simululu yakuba engoma yazina simululu gwiza kubanga simululu yenga yagamba yali ajja kuba manager oluusi twali asobola kutambulanga ye kati ze nange nyina bati benjagala okukola nabone nga speed kwentambulira tebasoboka nga bali slow ate si ye yekka ne kazibwe kapo ye muyimbi ye manager ye DJ kati Gravity nza mwogerako nti olokumati simu kwano gwange ne mu respect banka lyabaddewo kati sawa ya leero ukwata Ronald Mayinja n'okwata ne Gravity n'obateka ku stage mu campaign Mayinja wayimba olimba muzeyi ya kalulu olaba nga ina point kati kuba yasoka na enyimba za Mayinja zilize yayimba initially yekuba yetomera ye zilize yasoka okuyimba kati luno oluyimba lwa muzeyi lwe yaddako yalaga nti wadde yayimba ziri naye ate muzeyi bwaba yekutte bulungi asobola otereeza muzeyi takyasobola kutereeza namba okusinziira ku bubaka obuli mu luyimba lwa Mayinja ate kati muzeyi kiregezo osobola okugira okudalizadalizaako n'obuzaabuzaaba ayonoona bwonoonyi ddala takyasobola kutereeza ekituufu kiri nti nze nagenda mu kampeyini ya Mwami Kyagulanyi y'Etiiyana naye ekintu kye nalaba bayize nyina kye kibadde era kyembadde nsawukira okulisa wano ku Radio 4 nti abantu bwe twalondera mu bbiri mujja kusonyiwa kuva concept kati abantu bwe twalondera akalulu akawedde aka 221 omwana yayina emyaka 16 kati ndowooza yayina 15 kati yayina 19 mu bbiri gumu eyayina 16 bakoonya 2 kati bakoonya 2 nti kitegeeza nti lijimu y'abavubuka yo byonna essaawa ya leero bonna balonzi naye okusinziira Uganda nga we tuli abateekateeka ebyokulonda oyinza okuga nti gavumenti eri mu biyinza yebiteekateeka yesasula byabakama obuluje butambulya wonna nti kizibu nnyo byabakama okulangira Kyagulanyi kyokka ate era kyangu naye nga bwakirumene balangira Mwami Kyagulanyi nti ye president okutambula okuva Magere okutuuka mu State House kyenkanankana okutambula okuva Kampala okutuuka Japan ku bigere nga bamaze okumulanga kakati bulijjo State House yaga ino vijikuwadde kyenkanankana okutambula okuva mu Uganda oli agende Japan ku bigere lwaki oyogera bwoti anti si kyangu kati baganda bafana ebiseera ebisinga kintu ebitiibwa tokita kyakuzanya tovola nti Megaton yatudde eri ffe tuli eno kati oli yavuga buli kimu nti essaawa yalonzi kinandooza abantu kibandikoze bano abakulembeze baffe ababiri bantudde ku ttebo ne bakola likodi mu Uganda okusinziira embeera eggwanga mwe liri era information eno abalabi bajja gisanga ewa Megaton ku lwokubiri wa wiiki ejja entuufu nga wenjagala nga wensaba nze YouTube channel yaffe nze nga wensaba Uganda ebe nti oba teesaganya ne bagamba nti Mwami Museveni atwale ministry zino balangidde Kyagulanyi ye mukulembeze bino tukujjeko kino ne kino kubanga ekintu ekiyitibwa ebitiibwa abantu bagala amadalaka amawanga wano wenyini entebe gyentuddemu siye mugaye no Mwami Gashumba zirali mulabyeko emakindi awo nali nyimiridde ku Climax ng'ayina motoka nnene bweti omusirikale omulabe gwabedda naye kakati yali mujjaamu awo ndowooza nga ali ku bwangu naja we n'atema ebbali naita ku pavement kati ebyo ebitiibwa ebyo gemadalaka kakati tosola ga Mwami Gashumba nti abeerewo balangire Mwami Kyagulanyi nga tayagala jjamu amukwate so wetukwata abakulembeze baffe bano bateeseganya ti President Museveni tukkiriza bakuwangula ako kabadde kabwasiisi kati tudde nnyo wali kugundi nkulaba otakala abadde nava afumise mulaba aze badde mukenga kati katuwaddeko ako Frank Gashumba aba yeta ku pavement kyali kibi kyali kirungi kyali kibi kirungi kibi tukivumirira wano ku Radio 4 ensunsuzi Frank Gashumba kyakola kyali kibi mbi era tugivumirira enguzi mbi ku muntu agiwadde enguzi nnungi ku muntu agireceive nze
bonna chova bonna babi ngategedde enti Megaton singa oba oyina woolaga ne omusirikale inakukwata n'omugamba waaye kwata yeetaano kugwe bannungi beekutaasiza naye baganda baffe tuveeyo naye nange omusirikale mba muwewudde mbeera gye babeeramu kyova olaba mu nguzi bagamba agiridde eno sho yaffe si ya minisita senga yatudde wano senga njagala oyogere ebigambo eye talina buzibu ati yiye ate kati bino bye tukola asobola okutuula no n'abyekolera leka naawe naye ja minisita abaweeyo emmotoka ave mu ebyo naye alimba tulina weziri leka naawe revo yange enyinza obutaba na mmotoka leka naawe oba ayagala nno muvugemu njagala tudde wali ku gundi yaffe tudde wali ku bayimbi baffe kino kirekawo abayimbi baffe kuba right now Kenzo amumyuka ali wakyagulanye Palaso bano bonna ba grenade nabo bakaaba FIFA Navayo Nina Lozi FIFA Maker yavayo bamukuba kikono ani amukuba era FIFA Maker chovolaba alinganga byenda babiola buyozi wavero lokumujja ku list y'okuyimba yasana de kwa mwami Kyagulanyi nenga ambo bukubiti yamala kuva ku list ina bambala mujja ku list baita banda mujja ku list ng'omuto kwali ngakungera yagala nnyo kyecha mujisa ku list fiki ndoza bebe kulu yamusima ng'omuntu banga bebe kulu yali mu nsonga ezo yamusima ng'omuntu oba tiyamulowoozaako ayizira kubanga yamwerabira kisoboka oyo big size tomita wakuza kisoboka bazo wena ayeno atereka tasonyowa bwoba oyinashe wamukola nange namutya yatereka naye kyayina ate munnange Bebe Cool musajja mulungi nnyo nga wawonze si kulagana naye naye nga muntu mulamu nnyera ayina ekisa naye kino kiri kyobuuza nti kirekawo abayimbi bano batandiso bayimba abantu bagira abantu b'emiyima nga baagala okakasana kino kitandika butandisi tumale kulonda buli gwe balabyeko ku side emu bajja kakasa waki bulu bani taba wa bulu ngate bulu ate baga bulu bani yogera okubikulanga waye kakati bwe tumala okulonda bwe tuti omukulu we Nakasero naddako ne bamulangirira nti yalidde abo bagenda okukasa kivola Kenzo oyo buli kimu kyakola yeteekateeka ne gravity kubanga mwami Kenzo bayingira obulimi bamubuza bayina business endala bamubuza nti omuyimbi omulala oweeri wajja nakusaba ssente osobola okuzimuwa n'agamba abusigana kuba wa ssente balinde mu gavumenti yaabwe interview nabadde obulungi nnyo era off air ayogere ekyo ye president wa federation kajyo kitulaga kiringa mwami Mulindwa bwana gundi magogo bwana vayo n'agamba olunagwa nalwo bwana vayo n'agamba nti omusambi eno w'omupiira awagira akamyufu tagenda kuddamu kulabikirako mu liigi ya ggwanga naye nze nakolako interview wa Feri Mumbozi mukati nga si wa Megaton nembaga nti federation ekibiina ekyo ekiriwo kiriwa kya mwami Jerusalem Musale site kiyamba bayimbi era nja kutegeeza ababuza ledio Bobi Wine yabagamba ngebi nti tebewunya nnyo nga tuvudde mu kulonda buli yali receiving sente nga ali ku side eri nga bazimu banja batete yayimba anno kyentegeeza waliwo akisire kwasooka okusindika abayimbi ne bakalisiivinga bano ba Palaso botegeeza basahabu tewewuunya nnyo nga tumaze okulonda mwami Ganja bangambe nakati akyafuna saa sente saa mulala anti kati saa yali ku tali mu kadala kala atafuna nyingi bonna sente bazifuna era bazire era tebewuunya nnyo nga tumaze okulonda nga president sente zazaagala Kenzo ngabaga nti mwakola Kenzo wongamba nti abayimbi be side zeri balinde government yawengeze ngoga nti go okuli abayimbi kikyamu ali yagambye mu government ejjaje jakolera era wayigira mu ntebe naye ajja mukola abazi batunulya mwami Kenzo interviews si mutajibwa kadis akubagana n'ebigambo bye oba batabijju kubanga Kenzo yomu yagamba ababijjukira yagamba wo mulabanga ne muna byafuzi yenna manya ba mujja ko sere sojo ba interview omwagira bako njijukira nagamba tayagala muna yafuzi yenna wabula ba mujja ko bujja sente era mwami Kenzo yomu yoyo yatubaka imaka system volongoto natukuba n'ebiwobe biwobe Kenzo oyo oba kampeni za 2016 zamujja ko kuyimba nagamba nzo kuyimba musoke mumpe bilioni 2
kubanga mujja kunyimbisa campaigns bbiri mu nsuula awo munjokese era njokera teyaziyimba wa 2016 balina kamirizi yasabirako sente teyaziyimba n'essaawa ya leero za 2016 kati essaawa ya leero gundi y'abayimbi era teyaliimu ate nga yali w'amaanyi kati essaawa ya yatekeezo abayimbi kati bagenda bamusibira ate nga tabayise tolina gwayita talina gwayita bagenda bukka naye nze kyensaba baganda bange abo okuyimba mulimu gwabwe era bizinensi yaabwe naye mbasaba buli akwata akasente kunaleke kalya nga akagaga akole ekintu ekigira azimba obuzimba bw'obuyimba bw'abapangisa akolenga gravity kuba gravity kiyakola ebusaabala eyo akola kyaguza buli wa agikutteko ebendo ebusaabala ebusaabala nga siraba wayinza gula buli amwetoolodde olaba awantu we agula 2 mpozi olaba awantu we wasula donizera asula wano ali mu kasonda abamwetoolodde awo gravity ayinza okuba ayinawo ndowooza omuntu ng'omwaki amulemi ye donizera ate donizera aliko walake ne waliwo naamuli mu mbiriizi waliwo naamuli wano ate bonna 2 kati agenza abagulaagula oyo kati yeteeseteese muganda wange pazo nti akasente konna kaafuna akakwate bulungi epazo yazikwata yazikola mu mikolo emikolo si mibi kuba nontagenda kukola agenda kukola agenda kukola naye kirungi omukazi omaze n'emyaka emeka banga liwera terira komo mwaka anti owulira wayingira mu bufumbo tata Derek waki otufugira ekizibu obufumbo tebugenda kuba omanyi ofuna excitement nofuna omukazi emyezi 2 mbu ngenda kwanjula opapa ki ogoba ki ayina gyalaga akaseera kaba katuuse wa Sophie Nantongo akankwagale omuzaana great music so kati lwaki tatuyite ku Serena netugenda twakavaawo twavongera kuza mwezi giro kugamba music omugenda bwatu ne bwana ddamu natuyite era tujja kujja banyaffe bali eyo bagere basuka bagere molini nantumi emori nantumi mwana nga ine mpisa nabadde ku station wali niraje nabadde nekwese Megatron mami wampisa nanga yogera kirine mpisa era muzeyi wange yakola bubi okufa mzee oyafa yali akola nali ngena musabira obufumbo wa molini hata yandi kwagadde oyino olugezi tata ogwo wali oyagala baagala nende molini tata yali myaka emeka yafa ina nkaga mu mwenda yali agize naye era kino akitwala so awatali kutwala budde ndavuka omuzereti oyagala abeera omu mu byobusika molini mugere mumwagire ngenda kuza omwezi 2 muli mukusena hotel okuyindwa 15 tebo ya milioni 3 yagitumye my story kale ajja tubulyani yamusobyako kale ani yamwandikira oluyimba ambassador sali nkutumidde ko era joli South Africa ali South akyusa maloboozi wabutala tuyiteke wagundi ewanna mulindwa omanyi abadde mu industry yaffe eno ebigambo tubadde tubyogera ffenna yali awo kubukidde program oluyimba lwo okuva yagivaamu neegwa saawa zino abaagaliza namulindwa ebirungi bali mu kawala kasaala okumuwa kadi bali mu kawala kasaala oluvannyuma lwa National Unity Platform okutandika okwekengera gwe baali bawa kadi lwaki bamulagirawo olubereberye lwaki bakola ensobi bagimulekere kandi kati bagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa kasita bitandika okukontana tebagimpa babi nnyo kadi tebagimpa nesigala nga nkola emirimu gye simanyi ogenda kuja independent sisobola kati bano bena limbagamba bano be batuufu bano era fadi nkusaba mukama n'abantu wadde obulamu sigala ng'okola ebibadde ebyeta byokola era akola ku ground awo era onankubira essimu nga ndi mu misango gy'abantu abantu bamanyize kansalawa oli miki essimu zivuga ku kitundu ayina ekipande ekinene nnyo mugundi era agenda kukulemberawo eyo waabwe ate yandikulembeddewo wamala wadi mu bitundu by'ekawempe lugoba so nali nina ebendo ddene dafuko muneganja tumalirize ensonga ya gundi ono Flavia Namulindwa okyogerako kyensonga ey'okumuwa kadi kuba information atambula nti ono saazi Godfrey yabadde incumbent asi propaganda olw'ensonga nti waliwo videos eziraga n'amaloboozi ng'agamba mbuki ayogerera omukulembeze amafuukuule bwe tebamwagala omukulembeze
Yensonga lwaki ne muganda yo yawakadi bamu. Statement ze yakoze bwati. Naganze ngezezzaako nnyo mugomba eyawamu. Ebifo ebirala nno bakale. Naye ate wali ewaabwe ddala ekanoni. Tebamwagala. Abantu bawo tebagala Bobi Wine. Ngezaako kibayingizaamu kati era baamulabye ne MP omukyala aliko. Mbuye yamututte ewassale. Nga bagenze kukola yoki oba muganda wa Sale bagenze kufuna ku mugaati oba yagenze kusaka oba yagenze bipande kusaka yagenze bipande kali bwe banga munupu basaka batyo mega tani nkubulie muganda wange kajja mujjutuka abayize ngeze nyi wajene Sale banga denne foto twaladdi nange balinga bantu alabutwazi nga bantembe naye babloka bali awo ate babloka abantu alabe bafuranze sifu nzanti ndina abagendayo sente wafuluma milioni za alyana kati buloka asoka kutwala abiri n'abalekera abiri bwamalo balekera abiri abana ba grow system amanya nti Megatoni nga grow email yo mwanya ga Megatoni nga nane kokugana n'omukulu kati omukulu ayoga ne Megatoni kumbe buloka bu video eno bokola wa busala bwabulaba bwentambuza ekintu bande bantembetanga nga sente sizifuna nafuna kuwezasoka mugundi mu covid batu milioni akawumbi kamu mu milioni 8 kale bulira bali mu kawumbi kamu zali zaba promoters zapo nefuna ke milioni 3 nadde John wali bitwali musimanyi bine ebya simanyi government byekoze yani enfuna yibo neno je nalaba bagundo no omuntu omunene ata wano mwali mu meeting wano nakula bangodduka emisinde bakuba omusajja ngodduka no toyina byabani hadi zembera munga nengera wete lise abitex munafu banna abasinga bonna abakulembeze bafu batukulembera seba watubanga tuyina abakulembeze 10 kinana bagende wa Genosale actually kyenda mu babiri bonna bagenda kakati ono omusajja okukwata amalobozi ge yakikoze yakoze kyabwirire kubanga bano bagenda kakati goyinza olabange yakikoze nti kyabwerere naye public ekireceiving etya kuba abantu togenda banyumiza nti abakulembeze bagende wa Genosale malako bantu mirembe kyokamba yali abagambye okukolagana nani bwe kibiina mujjidde kiina ideologies ko kitambulira bwe babanga bayimirira ne bagamba tetugenda kukolagana n'abasajja abo tubaboole ati kati nze obuzibu bwe ndina n'ekintu ekyo waliwo abawooza tubaboole abamu nga bazijjayo eri anti kakati wuliriza kyongamba tafu bitagenda nkuwa Genosale ayo yazirya tafu bibu aba yagenda oyo ku center atabuka Simon awe abba nenkalu sagala bana Uganda bawuliza radio for babawudise abantu betulonda abasinga bonna abakulembeze baffe ba MP ba kansala bakusambuto zaabwe kati omanyi chovola manti mpulidde nyesa yongami enti gwe wasigadde mu kibiina kanjagala ombulire waba lugaba kadi abatazifuna baliriddawa aje bali bajja independent ne waffe betwali na bana singa wanyana yakubye akabonero osimanyi mupiira so kati Flavia wabanga aliwo opportunity esolo kumuwa kadi bajimuwe naye bonna era enjawulo 0 eyafana eyasika buli omwana onya byanfuna buli muntu anonya byanfuna kituufu ekyo nze Flavia musembolo kumanti mumanyinga mukwano gwange kubanga noli mulenzi mumanyi zali sema buli muntu era gwe manyi bamuwe kadi kubanga tugenda muto lwa byanfuna omanyi ensonga lwaki nze ngamba omusajja oyo bagimujjeko bagiwe gundi Flavia ekituufu kiri nti abantu bano baba balira ku maziga g'Abannayuganda bwe bagenda okwogera ebigambo tonnafuna chance wuliriza bwe bagenda okwogera ebigambo boogera ebigambo ebiraga nti balumirirwa bano nti tebakolagana n'abantu kyokka ate muzikiriza ne bagenda ne bazirya kyovula ne Kyagulanyi yagamba ati nze ndi kubyadala naye mwe abalala simanyi sinenya kulya ssente okimanyi mu nopomu nze neesigamu Kyagulanyi nekanobiyani ako naye abasigadde tobanyumiza wuliriza omuntu gwe stalina mbuzibu kulya ssente nezaake kiriya omuntu gwe stalina mbuzibu kulya ssente yaziriira musana Honorable Sazo obadde nkambi nti obadde olyasse omusala gwa parliament kakati ate lwaki okukutanga bakuliza ne kadi andi kati obuzibu obuliko ganja lwaki tosala busazi ganja kyotategedde oli agambye
bazirya naye tetunnafuna butambi era tukyafuna bungi abo sibalinaako buzibu andi kati bazirya kakati ono sibalinaako buzibu bwaba yagenze kadi bagimuggyeko kadi bagimuggyeko ebbanga lyali limaze nga ngende kiringa omusiraamu anaakukuta n'alya engulube oba n'awuta tukute n'ekigodo bw'abanga akukuta nagweno mbubba kasatu kwata n'ekigodo oba negumba naye kasatu kwata n'ekigodo mbizimbi musiraamu mukatuliki erabika na sunna naye eno tekina mukatuliki enjagala gyayagala embizi awamba agikolamu n'akazigo bw'atalidde ku mmere artist akeese agikolamu pawuda andi sekiwa atagiri akankana sekiwa olumu agiyiwako mu kijanjalo ensaano eno n'ayiwako mu kijanjalo yaleeta n'ekiwalaata abantu bano bonna tukyalaba obutambi buyitirivu bwe twagala nze ebbanga lyemaze nga ngende wa General Sali Musale lyanjigiriza okutegeera ebifuzi by'e Uganda ate n'ekinyumira abagenda bonna tebaagala bakuba bifaananyi anti kumpanya eno kaali bita naye gye naakuuma ebyama eno kaali bita kaali nyiiga n'abiririzinga kaali nyiiga n'abiririzinga ebifaananyi ensi eno egenda sigala wa ensi eno egenda sigala wa namulinda akaba muwe kaadi kubanze wenalabide nti namulinda bagenda muwa kaadi kasa namulabye emitiya neneŋŋamba naye neyabadde yasirika eruweero enakasongola yasirika wali yali yasirika nze gyabagimuwe namulinda kubanga mukozi munnaffe aye nesaazi okuba kulya kale saazi naye aliddeko nesaazi aliddeko namulindwa kale kajjali atafuna kaadi ayinza okufuna akatabeera nayita ezzana kulawundi yali asimbula ekyamuyamba okimanyi ono amawulire ga saazi kufuluma ngegakyamuleseewo wiikeeno wedde eno ku lwokubiri namulindwa yali asituka obutambi bwa saazi Godfrey bwafuluma ku ssaala ennyonyi n'agigamba yabuukiramu mu bbanga wano wakyaliwo gambye yali alinnya bw'ati era enkeera nadde emabega enkeera gundi yali tagenda mitiya naye bayinza obutagimugyako omwana katulinde tulabe ekibiina kikole okunoonyereza kwakyo bo basanenwazeemu iPod tebannaba bazzeeyo bamaze ne babateekayo bulungi nnyo ate bweyinza omujjayo bazzeeyo ezo ensonga za iPod bazirinde ku megatoni information agenda kujja genda okuzira okuwera information ngenda zitematema tozanya so tugendagendako mubulamu katono nnyo then after njagala tukomewo n'ensonga ya kabadiya kabadiya ono ndowooza kansooke muzanye tukomewo kansooke muzanye nsaba ngenza omuntu nsaba omukwatibwa ekisa muzeyi wange nkuyisa bubi nakwesa essimu yange nga nkutyoboola naye nga mbadde nsaba nga olinga muzeyi wange nga mutabani wo olinga batoowo yabawagizibo babakamiliyoni ate nsaba tekowa emirembe baba taata jjajja sigenda kuddamu kuyisa bubi nsaba oterewo emirembe muzeyi waffe siriddamu kukuyisaamu maaso siriddamu kikola ngazookatibwekisa mukama waffe n'abawagizi bo nga neggwanga ddamba sigenda kuddamu kuyisaamu maaso tokutegeeza kamiliyoni abadiya yavuma kamiliyoni nobati naye avuma kamiliyoni omutuufu gwe bavuma yani kakati esibu ganja shoji balekedde ekisooka kyabenna olagawa wendi tunakumpa transport angenda kuwa kolera bagaga mwami nobati yatubuli bamuziika tumire ku general manager mwami Nsereko mu ngeri y'enjawulo general manager mubuzaako omukiramusa eky'omuwendo assalamu alaikum bano bandeese mukipayo payo naye nkutumiddeko so oba oyina ebbaasa tubawa bokka kuba mu megatoni alina omuntu omuzungu olina omuze gukukusa ssente ffena tuliwo tukolere wamu sente otaje kukusa oyinza okugaggawala Ibuda Kabedi yavayo nakola akatambi esebo ngaga bagenda kuba Dr. Jose Chameleone musikati bwayambala bakube n'abafu ensubiji yakola tukuba bafu ne abafu zenga ye okuba palasi sada tobuzibu kuba bafu ekyo namunyigira mu kyokka okuba bafu banga omuntu afudde aba yetaga okuba n'eddembe yali ayagala kuba AK47 era ne ku poliisi osibwa kulinyira eddembe ly'omuntu ekyekola kyali kikyamu naye olw'okuba nti okwetonda kya bugunjufu n'okumanya ensobi zo nze nganze musanyukira okuba nti yeetonze naye gwe yeetondedde yabikkiriza kyekibuuzo ekiri awo kubanga Chameleone ekituufu kiri nti tavumangako omwana oyo
ate Aina nabudde bwe. nzikiriza nti abaana obakola ebintu nga yadde ebintu ebisika bisa kwa lean skin nga lean skin tabimanyi ne bakolanga bo bebagala Ibula Kabedi amazima amatufa agatakawa muto wange nze gwasobola okukuba ne kamiliyoni yagutte mu ngatto nnene era nabagamba luna agudde mu ngatte zali zize nze nandowooza nti abayimbi bano Big Fish baleke bagulube bokka bokka kubanga ali ni skill omusanga nga ali ni Dr. Jose Kamiliyoni oba ne Bebe Cool oba ne Kenzo bano bayimbi bayina ekibagatta naye ffe baddandala abawagizi abakwasi b'ensawo abawujja obunyama tuyingiza kuyingira mu nsonga ezo naye nze nja kusinzira no ku Radio 4 sabo mukulu basiima kuba yekyali wange ku timu y'omukulu basiima ogenze basiima ogenze sajja wange nnyo nange musajja wange nnyo yatwekubirako nti atuusa apology eno ewa Dr. Jose Kamiliyoni omwana ono asonyiibwe kubanga ekituufu kiri nti bw'aba tasonyiyiddwa Jalema ajja kumukuba engatto era nja Ibra Kabadia okukakasa ne bagenda kukuba engatto gakusobola kulabira ku Nobati bagenda kukuba Nobati yo mwakonye muda bagenda mukona Nobati bagenda kumukuba Ibula ono yennyini yamukwata Kabadia n'amala emyezi 2 nga Nobati ono afaachi Nobati afaachi omuntu yali abaddeko ne ssente megaton ezimuggwako Nobati ono yagwamuko ku ddalu Nobati mulalu kubaze oyogera bw'otyo nfuna nafunako chance ndaba Nobati oyo nga ssente azirina entuufu nno kuba Nobati yajja mu ndongo aweze muluka nga 5 kati ali ku bodaboda ali ontwali omeka ku Radio 4 abagainingo kamala Nobati nobo bwakebera aina apu z'obugundi ku masimu bwakakebera ko nga kamuseera nga kakanda muze wali receipt zibeerawo ezemmere najja nakiriyalinga abatayina kati ate bagenda kukola ki bamuwange yenda Nobati awoza mu Kampala wano yinza okusula enjala yesulawo najala gisasula enkya nagenda bwate nemusa yayina sereze Nobati nga jja naguli abatonga 22 kati so isawa kyayo Nobati anonya we yekwata naye nga tanakunonya we yekwata agenda kubeera mu ddwaliro kubanga Nobati anajja wezigenda omujjanja ati awe waliwo ki mulago gyali government erina amalwaliro bozinga tonnalwala government erina amalwaliro ga wano mugogerako tunnatuuka ekiyisanyira ku Nobati ne Kamiliyoni bano bonna bakolera omuntu omu abo bonja abeeyuze ng'oggyewo Kabadia bano ababiri balipootinga mu kifo kitya oba wa Genosale oba President Museveni bonna bakibiina kitya abo beeyuze naye Nobati waliwo byoyogera n'osussa tosobola gamba nambe mu wa Uganda oba East Africa mbutanaaba ekintu kinene nnyo ekyo tekisoboka ekyo kiba kibinyula kuba nti omuntu obutanaaba eryo ddembe lye omuntu okubanga tanaaba ye mulabira wasula naye omuzungu semunaabi mulungi abazungu tebanaaba embeera ya budde naye nange nina gwe mmanyi atanaaba ye tanaaba katalaika kati yayira Martin tomanyi oli Martin mukwano gwaffe Martin kati yali seriously yali tanaaba olugwali naye wali ewaluna kyajjayiga okunaaba Martin yali tanaaba guba muze kubanga Martin bagendako ne Rwanda ne muzeeyi ne bateera amazimu ne babagamba genda naye mu kirabiro omusajja ku apartment wa yaraje nabagamba ono munnamwaga tanaabya amazzi gaga kuba mu kisengo omusajja yalaga kamera nga yamaze kuba mu kisengo bagamba waliwo ensezimu nti okunaaba nga luwo obudde bw'otanaabira muyinza okubanga onaaba omusota ne gujjira mu ki otandise kaliyo kiwona ekyo Nigeria naawe mbubuseezi era bayita ne Rwanda awo ndi ebyokunaaba akola bubi alimba dokita alimba naye bajja kugattako lwaki oyogereza lwaki ogamba anze sisobola gamba kati gwe biddemu ebigambo kenyini wasoose n'ogamba ddemberi kati ate lwaki oyongerezaamu anko basi byonna agenda bbira olaba davukumu musajja omanyikize ekisenge kyange nze nsobola okudda eddiro nendifuula ekisenge nga kyenjagala abantu abasinga bazimba ennyumba ku kitanda ku dirisa wabeera ekitanda kakale nze njo ekitanda nenkiteeka eri kati ye obutanaaba dokita eryo ddembe lye ng'omuntu era nze simuvunaana kati gwe talina muyingirira Nobati talina muyingira ayinza okumugambako naye mu public kya butyobooze kubanga eno brand namba gy'abaayonaaye lw'amateeka wana agatufuga omanye amateeka ge Uganda galinga ekyumba kya Nabbubi kikwata ekiyenje enswera n'eyitawo kakati ekigambo Nobati kyayogera ku Dr. Jose Kamiliyoni singa amateeka gadde gali singa ali mu kkomera kubanga Kamiliyoni brand kinene nnyo eri eggwanga ayina ebyokulabirako eri abantu bangi nnyo ayina abainspirinze okuleeta music industry ayina company zakubira obulango nga yiye ng'omuntu ayina abaana
wogamba ntanaba nesinga ndo yatugamba dda Daniel engeri yasooka saha ate bano bamukwano munnange sawa butanaba bebe kuli yasooka mbutanaba naye bano bamukwana ababiri noba lwaki buli ekigambo ekyobutanaba buli omu akiteekateeka kyewewula naye ate bano bamukwano saha ne kamiliyoni kubona mutabani we kituufu kati ate noono bw'aba kimwe yakoppa kuono apology ya Ibrakabadia nze musanyukiddeko muto wange yategedde era kyaba amanya Ibrakabadia abantu basobola okuba mu industry yeffe teyategedde nsobi ate nange akaliro yakawulidde wansanga netegese wafunye ngumi nga nziruka era so okumuyitako emwini najikuba ebbanga naye kamiliyoni nga tonene nnyo era tusabe nnyo ali eno munango mulatola baga nti ayine fujji n'ekizibu kyavuye kukola katambi we kati kuba tosobola kugamba nti woba olina obutakkanya ne Megaton biri wakati iwo lwaki oleeta muganda wange yafa lwaki oleeta abalala nze Zakabadi yali atusa pointi ye ku dokita yekka nti ngenda kukuba nezo skati zoyambala nziyuzeyuze netoga tugenda kuba awo yali asisimudde palaso asisimudde wizo wale palaso yengo omuntu omu kabali asobola kumukuba ekituufu omuntu alina enye takubika zirabako abasajja awo ku kalenda olushuba ya 2017 misachi papa Semakula bajja mbu bagala kumukuba najjaawo ku kalenda bamukube bulungi n'agamba olwa badde baagala okunkuba buli muntu emikono yagizza mu nsawo omuntu alina enye takubika naye kati otandika otya misachi ng'omukuba oti abavubuka nga beesuula mu jjuluma ensangi era ng'oyitewa nze ndaba abaana awe olinga gwe Makindi otandika ati omuntu okukubira Makindi tosobola ng'oba nsibye emiguwa kuba wenkomba mu kibatu wenti nti wuuno Megaton yankuba tosobola kusimbulawo era Makindi simanyi lwaki bagimpako ekitundutundu simanyi bazahara lwika nakola ganja ani Dafcom tusibule abantu tusekane endowooza Saturday ejja bugambo obusembayo obugambo bwange obusembayo nsanyuse nnyo okujja ku wano ku Radio 4 Firo giwulidde kiri kitya radio ya minister tetutudde mu buti studio yonna ya kabi akawo kalungi embozi mukati buno bwe buwowo ati wange abeere Makindi ate kati kamera ndowooza oziraba okulaba weeraba minister atuweeyo sente tuteke mukolo gwa muto waffe ganja fadi December nga 6 kwanjula tugenda mbwa mubende mu Kampala twali bakazi nze nayagala eyo so minister tulina omukolo gwa muto waffe ate nga mukozi munnaffe wano tusponsoringe otuweeyo sente ne muganda wange Megaton yegombe emmotoka ewasula nine emmotoka so abantu be Makindi gye mpangaalira emmotoka ngirina agivugira mu lujja wali twasokanga njakutumirako bosi wange Rejeke oge Megaton mulwadde Rejeke ndi mulwadde nkutumiddeko nnyo musajja waffe Rejeke agamba atya talina mutawana yakomye omwali tumunoonyeko ddi nani kali munonye wekati anageja kumperekera bannange njakutumirako mukulu Michael Urban Gross Saloon e Makindi eno saloon eri wano nga petrol station eyakabi mulimu ebiwala kwali baiza we njagala ebiwala era n'omukolo ogenda kusalya ku Urban Gross Saloon e Makindi kati waliwo IPEC studio bakwata mikolo mbadde njagala tugendeyo tuteese bakwavalinga omukolo gwo ku sente ntini ali awo ku Kyebusaabala wabiyibula ngenda tambula malidadi kubanga muntu waffe abanasaba omukaaga ontujja kumwa mafuta omuntu waffe tumutwale tumideko ali kwekyande mu restaurant e Makindi musajja waffe Aruna Lusaniya lutuwa lumu tetudemu kuli Lusaniya umwagala kujja ddi newagamba kati tolusana lutaka programu emmere ebaayo buli kanaku neka naawe emmere ebaayo ajja tuwa emmere ebaayo ewa Aruna atuwa emmere leero ekiwedde atusiibule aganja bannanga babadde batuwuliriza ku 13 Radio 4 Ensunsu tubebaza okubaako okuviira ddala gye twatandikidde paka wano we tukomekereza show ndowooza tunaddamu ku lw'omukaaga oluddako Mukama ng'ayagadde
naye nga temwerabira muzere Megaton gemanya tugende ku Megaton Media YouTube channel next week tugenda kufuna ku masimu mutubulire kiri kitya muteseeko twogereko nabo batubulire program etambula etyebulamu ki eno show yaabwe si yaffe minisita tukola radio yabawuliriza